Ekibira kya payini ekisendeddwa abantu abatanategeerekeka mu kiro ekikeesezza olunaku lwa leero kya Kasule Dankani omutuuze w'e Nakisozi mu Buddo. Nagulawo ku mugenzi Zakariya Matali. Naye kyanneewuunyisizza okulaba nti abalooya abakolera mu Lukwaga and Company Advocates nga bakuumibwa poliisi y'ensangi ekiro 6 bazze ne basendawo payini wange yenna gwe mbadde nsuubira okufunamu sente empitirivu. Kasule agamba nti ekibira kino kibadde kiwerako obunene bwa Yiika 3 era ng'ettaka kwekibadde yaligula mu mwaka gwa 2005 ng'emiti gye gibadde giweza emyaka 8 nga ginatera okusalibwamu embaawo. Ayongeddeko nti talina muntu yenna yali amutuukidde ku nsonga za ttaka kwe yasimba miti, bw'atyo n'akubira Ssaabaduumizi wa poliisi Lieutenant General Kale Kaihura Omulanga ayingire mu nsonga zino. Nkubira Inspector General of Police ajja atuyambe atugirewo abantu ku bibanja byaffe tusobola okubikozesa. Kati era n'abatuuze abatulinaanye bonna bali mu kutya kuba bagambye bwe bamala wano nga basenda bibanja byabwe nabo nga babajjawo. Akulira bambega ba poliisi wa Kiso George Mpungu agamba nti mu kiseera kino bagenda kutandika okunoonyereza abakoze ekikolwa kino bavunaanibwe. N'abantu bayambuliddeko abamu abaleka nga bakoze ekintu kino ekyefujjo ngenda kinoonyerezaako tulabe nga tubakwatisa amateeka. Wano wakalule wano ye nga nannyini kibanja kati ebyattaka byabwe nze sibitegeera naye nga nze mmanyi nti ekibanja kyani kyakalule. Ate abavuzi ba bodaboda e Ssembabule bakoze effujjo ne bakoona amayumba g'abatuuze bateebereza okutta n'okuziika omu ku bannaabwe. Tukyanoonya muwajidde omukyalo omu najja n'atuwa amawulire mbu Lubega yakola ki yafa era nga eyamutta bawuuyo omukyala akoze eki azze. Kati mbona amukubidde essimu n'agamba nti no tojjaayo eno waliyo obuzibu ffe olukwe twali twalukoze ababoda nga tuzze twetooloddeyo tebbali kani wabaako amukubira ne bamulaba ng'ali mu tissaati yakuteesa kati ate yadduse. Effujjo lino libadde ku kyalo by'Essika mu ggombolola y'emijwalo e Ssembabule abavuzi ba bodaboda abaludde nga banoonya munnaabwe Lubega Dominico bwe bakizudde nti yattibwa n'aziikibwa mu lusuku lw'abannyini mayumba ge bookeza. Balumbye amakomo badde aga Charles Kasumba ng'onadduse nga yekiteewo omugenzi omuto ate nga babodaboda balumiriza nti ye yamupangisa aga Luyombya Ambrose ng'ono ye jjajjaawe n'agamatiya musajja akaawa ng'ono yennyini lusuku omwaziikibwa omulambo gwa Lubega. Abatuuze bagamba nti amaka agasaanyiziddwawo abantu baamu abakozi ba bikolobero omuli okubba ebisolo n'okusobya ku baana. Yo wano ne bali ennume y'omwana namba ente y'ennamba ne bagirya bwe nagenda okwogerako nangamba olumbe lw'omukazi akakazi ako bakira nja mukola ekibi bakira yandaba nga njirya biki n'embuzi nga zisiiga langi. Embuzi yo yagisiiga ddala nja tumuggalira ne bamusiba n'avaayo. Balekerawo obuzibu bw'okutwalira amateeka mu ngalo. Kyandibadde kirungi nnyo tweyambise poliisi. Hanifa Namuwonge ne Crash Nsamba bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.